Mukazi mukulu ono abadde mufumbi wa mmere mu katale kano akaliraanye aka USAFI. Agamba kati we bituuse embeera emuddugalidde era tamanyi kiddako oluvannyuma lw'okumugoba wano. Batandise okumenya. Ffe tumanyi kigenda mu maaso, tebalina kye batugamba, tetulina ke twafunye. Tunga bw'olaba bwe tuwera bwe tuli. Abasuubuzi abalala bangi nga nabo babadde bakolera mu katale ke kamu, sekukkulu y'omulundi guno tebanyumidde. Bali mu kukaaba ttwawa ng'entulege. Nze mbadde waka nga bankubira essimu kimujje akatale bakamenye nange nenzijja okujjamu ebintu byange. Nsanze bamaze n'okujjamu oluggi. Nene batunda tugenda mu nnaku enkulu ne bamala ne batumenya. Kutukubira bukubizi masimu nti bane mujje ebintu byammwe mujje tusanze n'ebimu byonna babibbye. Bano okubasengula kiddiridde enteekateeka ezigenda mu maaso ez'okuzimba akatale kano katukagane n'omutindo gw'ekibuga KCCA gwe yeetaaga. Bannannyini kifo kino bategeezezza nti tebalina muntu yenna gwe baakase kuva mu katale kano era bagamba nti baludde nga bateeseganya n'abasuubuzi ne bakkiriziganya okukakulaakulanya. Tugenda kuzimbawo ekifo kyaffe, tulina amaduuka ge tugenda okuteekawo era nga bwe tubadde kuba tubadde n'amaduuka 220 era bonna bamala okulijestinga, tebalina buzibu. Abantu bano olunaku lwonna balumazeeko nga basomba mali yaabwe okunoonya awalala we bagizza.